And do you mind them? Omukuba lawyer ba Mr. Sipapa olwaleero bamulese mu kkooti bamugulako emisango 6 egy'obunyazi oba robbery. Fenga ba lawyer be ne client waffe atukonfaminga nti omusango gwaliwo era maintaininga his innocence, maintaininga nti omusango teyaguza. Bino byonna byakugeeteka ku muntu birimu empalana, obutaagaliza n'ebyobufuzi. So fenga balooya be tujja kulwana tulabe nti afuna obwenkanya mu kkooti, kubanga tulina belief nti kkooti yaffe egaba obwenkanya, ejja kubawa obwenkanya because bamukutte ne mukyala we Shamira, naye tusuubira nti mu nnaku ezitali zaawala kkooti zijja kumuwa bail. Kyenyamiza nnyo nti omuntu asooka claiminga nti abadde n'emitwalo 4 aga ddoola. Ezo ssente mu za Uganda zikali kawumbi kamu n'emiliyoni 7 n'ezigwamu nga gwe waziteeka just mu mankulisi wa kitanda, wansi wa kitanda. Poliisi nerema okubuuza nti kituufu ssente baazijjawa, zajja zituuka okubeera awo, yadde nga ffe tumanyi nti bintu byakujeetoka ku client waffe waliwo byobufuzi mwena byemumanyi ebigenda mu maaso. Ffe nga mutulaba nga ttiimu bwemugiraba eriredde, tujja kuluma nag'omu buto gonna tugajjeyo tulabe nti client waffe afuna obwenkanya, kubanga tabeeranko mubbi era tabeeranko kondo. Esimu ye eya iPhone 12 Pro Max nga ya gold ng'ebaliramu miliyoni 5 eza Uganda, omusipi ogwa zaabu nga gwa 15,000 eza dola, chain eya zaabu nga ya 15,000 eza dola, empeta 2 eza zaabu nga za 5 eza dola. Mu kaseera ako era oluvannyuma mwakozesa ebiragalagala ebyaleetera Mary okuva mu ntegeera ye ey'obuntu. Omusango ogwokusatu gwakubbisa bisi ekikontana n'akawaayiro 285 ne 286 ak'okubiri ak'amateeka. Oli mu Charles Sipapa Nakiyemba Shamira Rukia n'abalala abakyanoonyerezebwa kigambibwa nti mu kiro kya 29 omwezi ogw'omunaana omwaka guno ebbunga Kawuku Makindye Division mu Kampala District mwabba amanyiddwa nga Ochol Ateng essimu iPhone 11 Pro nga ya dark green nga ya mitwalo 800 egye Uganda. US dollar. Put shillings. Nga za 10,000 olwa dola n'ensimbi enkalu emitwalo 5 egye Uganda. Mu kaseera ako oba oluvannyuma mwakozesa ebiragalagala eri amanyiddwa nga Achol Ateng ebyamujja mu ntegeera ye ey'obuntu. Omusango ogwokuna gwakubbisa bisi ekikontana n'akawaayiro 285 ne 286 ak'okubiri ak'amateeka. Oli mu Charles Sipapa Nakiyemba Shamira Rukia n'abalala abakyanoonyerezebwa kigambibwa nti mu kiro kya 29 omwezi ogw'omunaana omwaka guno ebbunga Kawuku Makindye Division mu Kampala District mwabba amanyiddwa nga Den Arcol Nakiyemba Shamira Rukia n'abalala abakyanoonyerezebwa kigambibwa nti mu kiro kya 29 omwezi ogw'omunaana
omwaka guno ebbunga kawuku Makinde division. Mu Kampala district mwabba amanyiddwa nga a big ayar kuma kakalimagezi ekika kya MacBook Apple nga ka $5,000,000, essimu ey'omungalo ekika kya iPhone 11 Pro Max nga $5,000,000. mu kaseera ako oba oluvannyuma mwakozesa ebiragalagala eri amanyiddwa nga a big yar ebyamujja mu ntegeera ye ey'obuntu. Omusango gw'omukaaga gwakubbisa bisanga money of James ensimbi $40,000 egya Uganda. Mu kaseera ako oba oluvannyuma mwakozesa ebiragalagala eryamanyiddwa nga money of James ebyamujja mu ntegeera ye ey'obuntu. You are not allowed to take plea since the charges against you are of a capital nature only tried by High Court. Temukkirizibwa kwewozaako kubanga omusango guno gwa naggomola guwulirwa mu kkooti enkulu yokka. Agafuga ebyensimbi tegakkiriza muntu kutambula na ssente zisukka $1,000 tosukka $3,300,000 mu nsawo zaawo wooli ge mateeka gafuga ssente mu Uganda. Bogera mu Financial Institutions Act, bogera mu Money Laundering Act, n'amateeka amala agekuusa ku bya ssente tegakukkiriza kubeera na ssente ezo zonna, yadde nga ffe tumanyi nti ssente zaaliwo kubanga omuntu waffe n'olunaku lwe bagamba teyaliiwo, naye ebisinga tujja kubyogera mu kkooti nga tumudifendinga. As per now tulowooza nti bamulanga bwemage. Thank you. Abedi Nasa. Mugulayo mu kkooti. At least you've seen us in court. We don't know we have not yet gotten the police file. They can't give you disclosures at this time. So with the issues concerning complainants and whatever, we only base our information on the charge sheet that has been read. Yeah, the next process is to fight for his bail, for his liberty, temporary liberty through High Court. But also sure that even if he is put on trial, the soonest he will also get he will prove his innocence. Thank you.